olugendo lwa Honorable Zaake Francis Butebi okugenda ettake lwe lumu kulutandise okuvaamu ebibala. Lutandise okuvaamu ebibala. Banne mukyali batono njagala muwere Mr. Update mbenga nsolo okutandika ndoza mulengera nyinako n'akasekoseko akatonotono ne wankubadde iya smile yote najja ejja kujja nga muganda waffe amaze okubeera nga ayimbulwa. But nyinako ka iya smile akatonotono olwokuba nengera ekintu kyaffe ekyokununula muganda waffe kitandise okuvaamu ebibala. Era okuva we bwazibidde jjo Minister Okero Olyemu n'essimu ze yazijjeeko. Bannamawulire bamunoonya, abantu bamunoonya, ensi emunoonya mugamu ne baako kyotugamba. Minister Okero Olyemu kati ate ensonyi yazifudde busungu takyakwata masimu. Zaake essimu Minister bantu baagala okufuna update nga nange bwe ndi mu kugiwa nawe beetaaga ogiwe. Naye abuze talabika, simu azijjako anyiiga mbu bamawulire bamukubira ayomba buyombi ate nga yabawe essuubi nti omusajja ajja kati ate ayomba buyombi. Nolwekyo bino bye tusiba tubagamba nti NUP bwe tuba ffe tuyimiridde n'omuntu waffe ate nga Katonda kye twafuna eky'omukisa abeera nnyo ku sayidi yaffe. Bannange muli batono, Mr. Update njagala basumululira wa we tuli kati. Njagala basumululira wa we tuli kati kubikwatagana ne muganda waffe Fred Lumbuye. Waliwo amawulire agatuzizaamu amaanyi, waliwo essuubi nga bwemba wandikidde blessings in disguise nti ebyatandikanga ebyokubeera nga binyigiriza muganda waffe byandibanga bigenda kuvaamu ebibala olw'ensonga ensi gyagendamu mwenna mukimanyi nti yemu ku nsi mu nsi yonna eziwa protection eri abantu waffe abanyigirizibwa. Bw'ova wano n'ogenda Sweden obeera safe, bw'ova wano n'ogenda Netherlands obeera safe, bw'ova wano n'ogenda Switzerland obeera safe because ezensi mu human rights zo ziri ate ku level ya kika kya waggulu nnyo. Era Netherlands eri ku nsi eziri mu first world country nti bo bakkiriza kye bayita freedom of speech nti oyogera ekyo ekikuli ku mutima ne bakuwuliriza era ne bamanya kiki bayinza okukola n'okulaba nga eddembe lyo terityoboolwa ng'ate ensi endala bwe zisera okukola. N'olwekyo bw'obe Netherlands obanga ali mu America obanga ali e UK obeera protected era obeera safe. N'olwekyo njagala babulira kiki ekiriwo sofa siki mawulire ki agaliwo. Minister Update genjagala okubeera ngambawa kwegamba mumanye nti tiimu yaffe eya National Unity Platform tetudde eyina kyeri mu kukola kubanga abantu waffe abasinga amaanyi gabagwamu nnyo nomugaa nti banne gundi akoze ki munnange tiimu yaffe yonna ekola. Nebaza kanso waffe Lewis Rubongoya Secretary General, thank you so much. Lewis Rubongoya webale nnyo balida twafuna Secretary General twamala mu nsi yonna ndowooza tewali ki political party eyina Secretary General ali formidable ali substantial nga NUP. Feffe kando zaffe tulina Secretary General wakabi olwambuza nti ate UK nayo yakabi nnyo mu ddembe ly'obuntu. Nebaze mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, thank you so much. Muli mugwebale nnyo President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. President waffe yakolera wansi underground soldier mu nsonga nga zino. Siro but sure. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, big up. Nayenga nebaza nnyo Honorable Zaake Francis Butebi alina watuuse mu issue eno ey'okulaba nga muganda waffe asobola okubeera ng'afuna obwenkanya. Kiki ekiriwo wenjagala okubatuukira naye musooka mu sharing then Mr. Update abenga asobola okubabuulira ki ekiriwo. Zaake Francis Butebi bwe yasituka n'agenda wano ettake teyatuula. Bwe yatuuka eyo n'atandika okwasaganya ensonga eno ey'okununula muganda waffe Fred Kajubirumbuye n'okubeera ng'alemesa abasajja abaali baagala okubeera nga bamwetikka bamuleete wano. Mulina okukimanya nti abasajja abo singa bamuleeta dda, singa si Zaake Francis Butebi, singa muganda waffe Fred Kajubirumbuye bamuleeta dda, naye Zaake bwe yatuuka eri n'atandika okulaba nga amiitinga balaba nti bali concerned ku nsonga zino ne UN nga bw'ogitwalidde okwongera okulaba nga asiba emiziziko gyonna egiremesa gavumenti ya wano ye Uganda okubeera nga ereeta Fred Kajubirumbuye. Era ne bwe mwalaba Minister
Okello Oryem nga yeewaana tugenda kumuleeta tugenda kukola ki baali tebasuubira nti musobola okuvaamu wano muffe omusajja omu n'agenda n'alumba abasajja bali n'ayogera nabo kati ga gavumenti emanyimbu olw'okuba nti gavumenti ku gavumenti bo bajja kusobola okubeera nga eddoboozi lyabwe liwulirwa kati minisita Okello Oryem kyova olaba yayogeranga with confidence with arrogance ng'agamba temwagala omusajja tugenda kumuleeta wano munange nditusindikayo bulldozer majegere ye Zaake Francis Butebi n'atandika okubeera ng'akola by'ayina okukola mu bye yakoze nnyo kwe kufuna kye bayita international lawyer kati Kajubi takyali ku balooya baffe bano kati balooya baffe bano abawolereza Sseggirinya ali ku international lawyer gwalina Fred Kajubi mu ndumbu ye osobola omugerageranya n'abasajja nga Robert Amsterdam lawyer wa president waffe obudde international lawyer yali ne muganda ffe Fred Kajubi lumbuye era okulaba ng'ensonga zonna zisobola okubeera nga ziggwa bulungi nnyo ewatali kulemesa kwonna n'olwekyo muganda waffe Zaake Francis Butebi ekkowa eryo ery'okufuna international lawyer n'abanga alikwasaganyiza bulungi nnyo era mwalabye ekiwandiiko kye yabateereddeyo mumbuulire network bw'eba eteredde nga mumbuulira Mr. Update nga ngenda maaso bw'eba eteredde Mr. Update nga agenda maaso mumbuulire network kiriya oba mbadde mbabuulira Robert Amsterdam nga bw'olaba Robert Amsterdam formidable lawyer yeroya muganda waffe Fred Kajubi lumbuye gwalina era ekiwandiiko ekyo kimwalabye lawyer wa Fred Kajubi lumbuye nga wandikidde gavumenti ya Turkey nti omuntu oyo gwe mulina bwe mumukkiriza ne mumuwa abasajja obulamu bwe muba mumaze okubeera nga mubuziika kakati amawulire agaliwo gavumenti ey'ensi gye bayita Netherlands Fred Kajubi lumbuye erirwedde okubeera nga emulisiivinga erirwedde okubeera nga emuwa political asylum era kati process eriwo yakola ku mpapula zonna muganda waffe ennyonyi gyagenda okulinnya ng'ava mu Istanbul Turkey ekifo ky'okulinnya gundi eno Bombardier gye badde baagala bamuleetereko ekifo ky'okulinnya UPDF Kajambi ennyonyi ya UPDF eyo Kajambi ennyonyi yokka erimu ebitambaala ebyeru agenda kulinnya ennyonyi gye bayita KLM yagenda okulinnya nga egenda mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands singa buli kimu kitambula bulungi kyennyongera okubasaba temuzikiza kyennyongera okubasaba essaala mwongeremu olugendo luno nga bwe tulutandise era luggwe bulungi naye nga ennyonyi kati direction etunudde mu ndala etunula Amsterdam Netherlands minisita Okello Oryem bange nti ensolosozi zimutambula kuba yalimba abamawulire badde bamanyi nti banasindikayo Bombardier yebeemuleeta nkugambye Bombardier kesigale mu kufuuyira muddo Bombardier kesigale mu kufuuyira muwemba ennyonyi egenda okubeera nga muganda ffe atuulako bagiyita KLM ng'etunudde mu nsi emu yokka Amsterdam Netherlands ge mawulire agaliwo era international lawyer omulimu agukoze bulungi muganda ffe Honorable Zaake Francis Butebi omulimu agukoze bulungi ne bannayuganda abali mu Turkey nabo bambi bakola bakoze kinene nnyo okulanga bayimirawo ne muganda waabwe mu mbeerero newankubadde tebajja live naye bakola kubanga nkedde ne mbawulizaako ne banga Mr. Update naffe tetutudde kubanga bw'okwata Fred Kajubi lumbuye wano n'omutujjako kitegeeza eddoboozi ly'abannatake abo bannayuganda abalwangalira mu Turkey oba maze okubeera ng'olizibikira n'olwekyo amawulire agaliwo si mabi mawulire ga ssanyu mawulire gawa amaanyi olw'okuba nti muganda waffe Honorable Zaake omulimu agukoze bulungi nnyo ogw'okulaba nga alunula n'okujjayo muganda waffe Fred Kajubi lumbuye afune ensi gy'agendamu ensi egenda omuwa okwesiima ensi egenda omuwa eddembe ensi egenda okumuwa political asylum nga tewali kutiisibwatiisibwa n'olwekyo amawulire agaliwo geego bino propaganda gwe mwadde muwulira bamuleese Uganda tali Uganda nkugambye ne Okello Oryem ali wano mu fake account ali ku page alaba security organizations zonna ez'omu ggwanga Uganda ziri wano ku page ziraba nabo tebamanyi kigenda mu maaso kati updates bazijja wano kati nabo bagoberera bugoberezi bigenda mu maaso babadde bewanye gw'omanyi abasajja abo singa bamufunye bwe bati
singa press conference nkugambye Uganda bamufunako mwandikezo okulanga ali ne mwa Museveni naye amutadde press conference buli kitongole kyali akwerinda bapiso bandiga ffe mutuweeko press conference bagaso nabo bandiga naffe mutuweeko press conference omwogezi w'amagye Flavia Byekwaso yandiga banne nange nsabayo press conference enanga oyo singa ndowooza ku makya yandifunye press conference mu tuntu n'afuna press conference n'ekiro mu tuntu ku makya kugambye enanga naye ali wano ku page naye kati alagira mu fake account ebigenda mu maaso naye tabitegeera ebintu by'abasusse okutegeera. Never joke with the people power, never joke with the internet. Tosaganga na internet. Nolwekyo abaana bafa batweetinga temuzikiza. Abaana bafa postinga temuzikiza. Newankubadde nga tuyinawo kati amawulire ag'essanyu naye era temuyina kuzikiza mugende maaso n'okukola kye muyina okukola akaliro mukongeremu ku internet. This is a social media battle. Eno battle lero si ya ku ground. Eno ya social media. Era nawulidde kati security organizations okuteekawo propaganda tuwulira basegirinya baagala kweyiwa ku nguudo beekalakaase teri agenda kujja ku street. This is a social media battle nolugenda kugwera ku internet. Gwe mwakwata wa ku internet ate lwaki olutalo lugwera ku street? Luno si lwa street. This is not a street battle. This is an internet battle. Wegenda okugwera wano wekigwera tewali walala wonna. Era mwabalinze mugenda kulaba Museveni akutte ekifaananyi ali ku street nedda tuli wano balumbuye naye wano kataffe tugenda okuyita okubeera nga tukola ki tumudimandinga. N'olwekyo amawulire agaliwo geego mawulire gazzaamu amaanyi mawulire gassanyu abasajja byabatabuseeko dda. Kati ekisinza okunsesa mbubakubidde Emirates bagigamba tiketi eyo gye twali tuguze ongeri omusaabaze gy'atajja sente muzituddize aba Emirates temusesema. Bwe bamaze ne bakubira Rwanda Air nga manager akwata simu alo twagala essente ezo zetwagulamu tiketi yali ereeta lumbuye bazituddize kubanga omusaabaze teyajja. Aba Rwanda Air bagambye naffe tetusesema. Babadde yawo nga bakubira Turkish Airways omutaka akwata ku ssente n'azita. Era bagambye ekifo kyajja kyerere kati abasajja bali mu kwegayirira ab'ennyonyi mbu babakolerayo kalifani kanimagini mudidde mukutte ssente ezandiguze oxygen cylinders emulago muzizizza bintu ebitaliimu. Essente zamisasudde abasomesa ezamisasudde abasawo mbeegayiridde temusesema. Aba Rwanda Air Rwanda ekwata ku ssente n'egita Rwanda Air ekwata ku ssente eno gigatuddize. Turkish Airways omutake abala nusu ku nusu bwati oyinza omuganda alaga kati omusaabaze teyazze bano bababuuziza omusaabaze ekyabagana omukyekingisa ini kyali ki because airline teyina problem yo yabaguza ekifo n'erinda omusaabaze n'abula enzigi ne ziggalawo ennyonyi n'ebuuka. Sigamba nti omusaabaze n'amutuusanga obudde bugenze nti banaakola libuuka oba naafuna ennyonyi endala. Omusaabaze naguno gwakayabula ate mubagamba mutuddizeeyo ka balance. Batandise kati kubanja balance wa nnyonyi bateri ennene yabalemye kati bazze eno kusaba ssente bane mutuddize munnange mutuddize. Never joke with the people power. Awo ge bayita amaanyi g'abantu. Mwe mwana ba pulezidenti waffe atandika ekintu kino ne mukiyita ekyokusaaga. Yatandika ekintu kino nga kigenda kulwanira eddembe ly'omuntu wa wansi. Yatandika ekintu kino nga kigenda kuwa bannayuganda essuubi ery'enkulaakulana. Mbabuulira mazima tambawo ekyokulabirako. Sagirinya ku byenkoze mubaka ki owa NRM nga yabikoze. Naye nga ani yandeeta ku political scene bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu because Kyagulanyi yalengeramu Sagirinya ekyo naga nti Sagirinya ono bw'omuwa kaadi y'amaanyi g'abantu n'abeera MP owa Kawempe North agenda kukolera abantu abasinga ekyo tebakindabamu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakindabamu. Twabagamba Kyagulanyi tasobye era bulabanga Kyagulanyi akoze ekintu manya nti alina kyalengedde. Kyokola bayo tusinza musinze Kyagulanyi alinga ddiini nga bw'olaba eddiini ey'abakristaayo ey'abakatuliki ey'abalokole ey'abasiraamu Kyagulanyi alinga ddiini. Era ne wajjawo wano eddiini nga bagiyita Kyagulanyi ndowooza ffenna oyinza okukanga gye tuyingiddemu waliwo okuzikiza munnange kakati Kyagulanyi takola nsobi. Bino ebintu byonna bye mulaba tukola amaanyi g'abantu ne tukola kino tukola kiri Kyagulanyi Robert Ssentamu yakola ki
fenna ye komanda waffe olw'ensonga oyo takola kasobi n'olwekyo olutalo luno lwonna okubeera nga tulutuusizza wano pulezidenti waffe alwinamu amaanyi mangi nnyo olutalo luno okubeera nga tulutuusizza wano muganda waffe Lewis Secretary General ayinamu amaanyi mangi nnyo kyobola bano abasajja baali baagala bamule kameiringe Secretary General waffe bala mu mpira gubatuddemu mbu bamuwadde simanya agenda kubeera mugundi ya M7 mbu ng'ali ku presidential simanya duties omusajja Secretary General wa political party atayinza okwagala abeera RDC simpologiki nosanga waliwo olupapula lw'amawulire oluwandiisa ebintu ng'ebyo naye naye abasajja bano balya mmere kitugimma abaana amazima ga Katonda mu ggulu omuntu asalirawo ekibiina atayinza okwagala abeera RDC ng'asalirawo political party ey'amaanyi mu nsi yonna gye bayita National Unity Platform kyokola bali baagala bamubulaka mairinge because bakimanyi nti musajja mugezi nnyo musajja mukozi musajja w'amaanyi n'olwekyo David Lewis Rubongoya thank you so much mu sitwago eno gye tulimu ey'okununula muganda waffe Fred Kajibirumbuye President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu big up NUP fraternity big up Ugandans in diaspora big up Honorable Zake Francis Mutabi gwe ngamba big up gwe big up eyiyo tekoma big up thank you so much international lawyer awolereza muganda waffe Fred Kajibirumbuye big up mbabuulira mazima Netherlands ate mujjukire yonsi yange nnyo ng'endayo n'enkyalayo kati gwe linda lwe nagenda Netherlands nga Fred Kajibirumbuye gyali mulyoke mulabe combination Mr. Update ngali wamu alongside with Chemical Ali Fred Kajibirumbuye nga tubaweereza updates ng'amaze okutuuka eyo ngenda yo nyeyo mukimanyi kati gwe tululira kolabe eyo nga Mr. Update ngende mu Netherlands nsanzeyo Kajibirumbuye wali Chemical agutuddemu nange Mr. Update ngutuddemu mujja kakasa Chemical ngali wali nga Mr. Update tulyoke tujje live babiri olwali mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands abasajja this is a lost battle kusaidia NRM kino kyabalemeredde dda olaba abasajja batandise kwegayira bandi mutuddizeeyo kuza tiketi mutuddizeeyo airline zibabuuza omusaabaze yabadde aliwa kuba tebayinza gamba nti omusaabaze yatuuse leeti babagamba muleete omusaabaze ffe tulina sente zakubaddiza naye muleete omusaabaze ffe tumutikke aba airline temugeza ne musesema yadde olwataano era manager wa gundi wa Tax Airways mukubiddeko ne mugamba tosesema manager wa Rwanda Air naye mukubiddeko ne mugamba tosesema yadde olwataano manager wa Emirates naye mukonyeekawo ne mugamba muganda wange tosesema yadde olwataano bano abasajja be bakitandika bakimalirize z'ennyonyi zibagambye ffe tulinda client tulinda musaabaze tumuvuge ffe tunagana kuvuga client wammwe where is the client bamanager b'ennyonyi ezo ze babuukingako tiketi ereeta lumbuye kyebabuuza ye question where is the client please we want the client ab'ennyonyi bakabuse bataddewo kero lyemu kunninga bamusaba client because b'ab'ennyonyi bagamba ffe twagala vuga client tumutwale e Uganda aliwa abasajja tebakyalina kye bazzaako bano basaba kubaddiza ssente ab'ennyonyi babagamba ffe twagala kuvuga client n'olwekyo totandikanga kintu ng'omanyi nti okimalirize ffe omutulabako amatumu tuyita mbuzi n'olwekyo neebaza mwenna ba keyboard warriors mwebale nnyo naye kyembasaba it is not over until it is over mwongere okoleza akaliro kana akafa akaliro ka ku intaneti era bana bagenda kujja ku street tulakye tunonayo this is an internet battle kuno olutalo olugwera wano n'olutalo lwa internet terulimu kirala kyonna terulimu kukwata bipande kubumba street terulimu kwokya bipiira n'olwa internet kubanga ekisinza okumusanyula ne gavumenti ya Turkey kati nayo egoberera eby'e Uganda okusinga n'ebyensi yaayo olw'ensonga baagala kumanya abantu bagamba ki sharing live video eno giweereze muno obagambe ti kati gye tulaga tulabayo muganda waffe tebagenda muleeta Uganda muganda waffe tugenda kumulaba ng'ali mu nsi eri mu level eya first world country naye nze mbagambye gwe kuba mwakafaananyi Mr. Update
plus chemical ali mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands yikoze nsasage eyo live ejja kubeera ya byafaayo eyo live ejja kubeera ya byafaayo bwatuuka bwati Netherlands Mr. Update nga nange kere munjibuukira nga tusooka tukola yawo kolabo chemical alongside with Mr. Update yikoze nsasage eyo egenda kubeera ya byafaayo egenda kubeera nzibu n'olwekyo Honorable Zaake Bambi biga Honorable Zaake omuntu agingireko manyi abantu baffe tugaana nnyo okusiima omuntu ng'akoze ekirungi naye omuntu wasitukira mu nsi ye n'agamba kangende nwalire munnange ali mu nsi endala temukiyita kyakusaaga nze nange olumu nasitukako wano ne ŋŋenda e Dubai mujjukira abaana b'e Dubai nga nze okulwanira abaana baffe be bakwata abali makomera era nange ne nnunula abaali Arubasha abaali e Naifu awo Mugundi enayifu edeira nemba nunulayo abaana naye si kintu kyakusaaga kusituka mu nsi emu n'ogenda mu nsi endala ng'ogeze nunula musibe si kintu kyakusaaga naye muganda ffe ali eri akola butaweera Monday to Sunday okulaba nga anula muganda ffe Fred Kajubirumbuye okulaba nga tagwa mu mikono gy'abasajja bano abagala okumugajjambula n'olwekyo Honorable Zaake Francis Mutebi big up thank you so much oyo omu ku babaka bange bemmanyi nti basajja njasa biggu oyo musajja wa kabi nnyo Zaake Francis Mutebi nga bansibye ndi ekitalya yalwana n'ateekawo embeera yonna okulanga Mr. Update nyimbulwa n'olunaku lwe nagenda okulayira abasajja bali baagala kunnemesa nga baagala bankwate Zaake Francis Mutebi n'agamba bwe mukwatako ssegirinya eyabalula ensiiridde olwekyo Honorable Zaake Francis Mutebi Bambi weebale nnyo balire ddala beeba abasajja be tulina mu NUP nga mbutuufu bali ku muzuuli Honorable Zaake Francis Mutebi weebale nnyo balire ddala gwebereza omuntu natta emirimu gye natta byonna bye yandikoze n'ayawukana ne famire ye n'aga ngenze kulwanira musibe ate era olutalo lwalwanye ne luvaamu ebibala weebale nnyo balire ddala Honorable Zaake Francis Mutebi ate ne lwoyo mutwebalize nnyo era live eno gimulage omugambe nti oyo wedda akusiima bamuyita Mr. Update MP Kawempe North Constituency n'olwekyo okusiima kwange kutuuse eri looya waffe oyo atuyambyeko okulaba nga muganda ffe Fred Kajubirumbuye afuna obwenkanya era ng'abufuna mu nsi eri ku lebe ya First World Country mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands n'olwekyo keere mu budde bwonna etokota naye nga tetulina kujja mu maanyi lutobu kyalina okulwongeramu amaanyi. This is an internet battle mbagambye sikweyiwa ku street era ande batulinze nga babadde bayungudde bimamba omanya abasajja bawona abapolisi baagala kye bayita accountability eri Bosco kati munange bayungudde zimamba baweereza patrol ene wange no Mr. Update jensula patrol zikeera kwera una mu Mr. Update yekalakasa temugenda kunda bako ku street wano street yaffe egenda kubeera internet Street yaffe egenda kubeera internet because Fred Kajubirumbuye is an internet man. N'olwekyo si wa street tugwera wano ku Twitter, Facebook webigenda okugwera so bayungudde balibye Bosco Fred Kajubirumbuye is not a joking matter. These people they may demonstrate ne balyoka bateekayo gundi yonna badiployinze balimbalimba Bosco badiployinze teri okwekalakasa kwaffe kuli wano mushayalinge buli lwashayalinga golobo oyingidde street ya Mundi y'okulunula Lumbuye buli message eno lwogitambuza street oba ogiyingidde mushayalinge wano wekigwera ku Twitter abatweetinga temuzikiza ngenda basomera enamba ey'aba ministers bonna abattake ngenda basomera enamba eya office of the president owattake ezo n'enamba nzibasomere mubenga mubakubira nti bannange temukola ensobi newankubadde nga ekintu kyakirina ebitundu 9 ku buli 100 ne Twitter zongeramu amaanyi ate n'obusimu obugongeramu nnyo amaanyi okwongera okulanga musajja waffe tumunyweza naye nga Netherlands community tujebaza okukkiriza musajja waffe bagende bamuwe kye bayita political asylum. Manche kitegeeza ekyo ezo zensi mbagayinze ngenze Netherlands emirundi mingi nnyo naye ensi gy'obeeramu nga tolina kyotya polisi oyinza n'okukola live nga polisi eyimiridde awo
baneze nsoba Katonda yazikola atya osobola okukola live nga poliisi eyimiridde awo poliisi negamba n'okugamba can you say I to your followers nga bo baagala kubawuubira nako poliisi mwezensi poliisi ye UK nze nali mu America nga tugenza okwekalakasa wali ku White House okulaga obutali matibu bwaffe eri gavumenti ya M7 nti sente ze mubawa nga IMF sente ze wa Uganda tebazigulamu ddagala tebazikolamu kyemubaziweeseza bagulamu mundu natinya gaasi munange tugenda okwekalakasa wali ku IMF okulaga obutali matibu bwaffe bwe tuvaawo tugenda ku White House Mr. Update tuba tukyali ku IMF poliisi ya America nejja abasajja bambadde bino sikatenfu butukenziruke bagamba no this is not Uganda kumbe bampa buwi bukuumi bana poliisi ezensi banange manyi Mr. Update nayingiramu kana akantu ak'okudduka nga ndabye poliisi kati tuka nali nakaveeno bamaze okunfubutwali ku parliament gye misinde gye mwalaba kati ngenda mu America mu myezi awo ng'ebiri abasajja ngenda okulaba bazze bambadde bino bakutte mundu kayali Mr. Update jagala nzizeeko ne bagamba no don't run you are secure nali ntaddeyo Mr. Update ezensoba Katonda yazikola atya okumanya nali abasajja abo bandaga machuwa ne bagamba n'okungamba do you need a photo with us nene kubyabo nabe ekifaananyi tumaze ekifaananyi ne bagamba can you say something to your followers ne bajja ne babasiibulako ndowooza mukyajjukira nga ndi mu America nolwekyo ezensi bannaye Katonda bannange yaziwa naye kakati wano yadde ndi kulayivу eno naye kati abasajja ennugu ebatta bagamba aliwo tumuyolewo gwe nobanga buli budde onoonya muntu kumuyoola kumukwata kumuggalira naye abo abasajja bandaga machuwa okugee twali mu America kano ke nayingiramu ttiimu misinde olwo babiri leira yaŋŋamba nedda todduka sajjirinya bankwata bukwasi bati mpale sebo todduka ezensi bannaye Katonda wange ezensi era banne batukola binyo okuba akaluka pulezidenti waffe bannange mbabulya mazima singa Kyagulanyi ye pulezidenti era singa okola live nga tomagamaga neno banga okola live akawundo ne kagwa ku nju nomagamaga nolowooza abasajja banzinzeeko nobanga okola live nowulira akonkona ku geeti nosooka n'okugamba nti oba kyekiriwo notandika okulingiza ewuwo ng'olingiza ng'omubbi abasajja ensi baajolonawo bagiteeka mu fiya nolwekyo muganda waffe Fred Kajubirumbu ye ensi gyagendamu yensi nga ne bwawulira akonkonye ku mulyango either abawa akasasiro nga yazze okukolekitinga akasasiro oba babaze kubuuza oba oli bulungi nga ne bwolaba poliisi eba kusaidiyo naye kati jjukira ngenda mu America Mr. Update ndimu akantu kali akawana e Uganda nze mbagambye abasajja banziza luzza nali nsiikudde nga ndowooza abasajja batusazeeko poliisi yeŋŋamba n'okugamba no you are safe Mr. Update you are safe naye nali nsiikudde banziza luzza bano abaana betwali nabo bakabuye Boston baaseka baga bambi musajja wattu akyalimu eri embeera ye Uganda naga sijja birinda abasajja olwajja nonya no kati ate awo olina seefu nnyo you are more safer than before ng'ate nze nali simanyi nolwekyo zezo ensi ziri ku leve eyo muganda waffe Fred Kajubirumbu ye zagendamu nolwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala bambi amaanyi ge mutaddemu bannange eyo success gye tutuuseeko si success ya kusaaga kubanga abantu pressure zibadde zigenda batta abantu nga basula batudde abantu pressure nga zigenda batta babulya mazima fe nga NUP fe nga ba keyboard warriors ekintu ekituuka ku munnaffe nga kibi kituyisa bubi yensonga lwaki olengera abantu pressure ebadde egenda kubatta naye Zaake Francis Buteri oyo no commissioner wa parliament akoze omulimu gw'amaanyi nnyo mbagaye muntu agingireko wano olayembo Zaake sajja wakabi nnyo big up my MP badde baagala mu blackmailing nga nalabye akapapula akamu aka online nga kaagala okuwandiika propaganda ku muganda waffe ate nakyo temukyewuunya lwaki NUP baagala nnyo giwandiikako propaganda munange ababaka ba NUP be batunda abantu ba NUP be batunda gwe buli wooli ng'oli muna NUP manya ozitowa nnyo ozitowa billions and billions of money nolwekyo olupapula lwonna okuwandiikako lwoluba lumaze kibala nti bwe tuwandiika ku Ssegirinya tufunamu kubanga abantu bajja kubeera attracted okusoma ne babanga bakuwandiikako ebitali bituufu kati Zaake omuwandiikako olw'okuba nti azitowa trillions and trillions of money
bamanyi abantu bajja kubeera attracted banoonye story egamba ki naye muganda waffe ali eri akola omulimu gw'amaanyi nnyo era ebbaluwa eyo yagibateereddeyo eraga nti alina waatuuse mbabuulira mazima international lawyer waffe oyo atukoledde omulimu gw'amaanyi biga oyo lawyer oyo international lawyer ali ku level ya council Medard Sseggona mulaba council Medard Sseggona oli naye alinga Duloni mulaba edduka Sseggona yanzijja ekitali yasinza kukyerabira yabuuza abasajja ebibuuzo kyobulaba ne international lawyer oli zaakaŋŋambye abuuza kati bagambye gavumenti ya Uganda nanti lumbuye mugamba mumwetaaga nti kati muweereze lawyer wammwe awoze ne lawyer owalumbuye oli okulabe lawyer bw'ataafeeso ow'e Uganda anti balawyer be balina mubamanyi balina wano balawyer babaleeta n'ogaa nti bannange bala abasajja amateeka bo bagasomera wa NRM ina balawyer basesa mwana mwana omusango gwange wali ku Buganda Road Court muganda wange council Medard Sseggona yabuuza abasajja ne lawyer w'abali n'akibuukamu n'adduka bagenda ogira bati nga lawyer afubutusadduse ngadduse kakati ogenda kulaba battle in case nga bagadde okukyongerayo kuba tikigenda kubeera Uganda lawyer wa muganda waffe Fred Lumbuye ngattunka ne lawyer wa gavumenti owa wano oli lawyer ajja kudduka bajja muyiwako amazzi yenna inaatuyane bajja mubuuza ebibuuzo lawyer ajja kudduka nga walaba ekyali ku Buganda Road era kyokolaba mbadde njagala lawyer oyo international lawyer owa muganda waffe Fred Lumbuye yegatteko Sseggona engumi eseke naye ng'engumi esekera mu bugundi esekera mu chambers ng'esekera mu kooti oyo Sseggona muganda wange yabuuza abakazi ebibuuzo ne batuuyana nange misapudeeti wendire ngamba nti oyo omukazi osiwa mini price eyankwata jeeke ne ku mulimu baamugoba dda takyaliwo baateekawo mulala bali abasajja olwaddeyo baamugamba otulabisizza nnyo olemeddwa n'okwennyonnyolako oyo Sseggona bamuyita oyo Sseggona oyinza omwejingako muganda wange oli Duloni mulaba edduka Sseggona cross examination eyo emmere yeegyalya emmere ya Sseggona bagiyita cross examination talya mmere endala ye talya mukyere talya kawunga talya biki ye emmere bagiyita cross examination awo kasita omuwa emmere gye bayita cross examination aba agenda kutta omuntu gwe buuza election petition wano eya president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mwami Museveni abasajja baali bakankanye bwe bati empale lwakuba twalengera nga results tezigenda kubeera nnungi olw'ensonga Saabalamuzi twamulabamu ebitege n'omusango tetugujjayo naye mujjukire feza ye yasooka nga Sseggona ayimiridde mu chambers tugenze mu cross examination oyo bamuyita cross examination yemmere gyali era erinnya kati gye muyita actually n'enamba ye nagijjako Honorable Sseggona nenteekako Mr. Cross Examination yabuuza abasajja kati mbadde njagala wabeewo embeera nga lawyer wa wano owaba Okello Oryem attunka ne international lawyer waffe wa Fred Lumbuye nga ne council Medard Sseggona wali balyoke babuuze lawyer wa gavumenti ebibuuzo yandilowooza nti okuva e Istanbul okukomawo e Uganda balinnya na baasi yandisiridde ku baasi paaka bandimuzizza buuza nti olina kugenda tewali baasi eva e Istanbul paka Uganda olina kulinnya nnyonyi lawyer yandyerabidde n'okwerabira kubanga bwe wobeera nga toyimiridde ku mazima owunziko okoze ensobi kugeero yabandi mugambye nedda eri ku baasi paaka togenda kufunayo baasi eva Istanbul ng'egenda Uganda olina kulinnya nnyonyi yandyerabidde nga lowooza yagiddera ku baasi bw'oba osanga musaazi kuba tebalina facts tebalina ground zikobanywereza muganda waffe n'olwekyo essaala zammwe amaanyi gammwe gakoze nnyo mu bbata eno mu sitwaga eno gye tulimu ey'okulanga muganda waffe Fred Lumbuye tumununula era mube bagumu wabula kyembasala yadde mbaga mube bagumu obutazikiza mwongere otweetinga mwongere okupostinga mbagambye it is not over until it is over paka ng'alinnye atuuse mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands awo tujja kubeera ne kye bayita public holiday mu ggwanga lye bayita Uganda tujja kubaayo ne Kajubi Lumbuye public holiday awo tuwummuleko nga ffenna buli omu akubira ku munne akasimu buli omu ayozaayoza munne naye tekinnaggwa kyenjagala okubategeeza okujjako ng'amaze okutuuka naye nga sofa kyenjagala obagamba tulina we tutuuse naye bwe kiggwa bwe kiti n'ayingira Netherlands
nga ongenda ku Nasalodi nga njogera bali abasajja ba Nasalodi nga bagamba bana bakola kalenda mbegayiridde olunaku luno Fred Kajubirumbuye lwayingidde Amsterdam Netherlands mu lufuule Fred Kajubi Lumbuyedde nga tujja celebratinga nga bali abasajja bakola disi kalenda bangenera obuterevu tujja mu lumyuse mu lukolenga mu lumyusiza tujja celebratinga nga buli mwaka omulundi gumu ne bakola emirundi ebiri nga tujja celebratinga nga ebiri ate kabiki oge bayita amaanyi g'abantu era bw'atuuka bw'ati Mr. Update next stop ejja kubeera eri gye bakolera zikalenda Nkuruma Road mbagambe mu lumyuse n'olwekyo tekinnaggwa naye nga sofa ekintu ffe tukyakikulembedde bwe guba mupiira Fred Kajubirumbuye goolo 10 okero oli emu 0 waliwo omusajja bwakuwa 0 n'ateekako ne negative 0 nkiddamu Fred Kajubirumbuye goolo 10 okero oli emu negative 0 naye ng'eriko ne ka negative wano waggulu n'olwekyo ago ge bayita amaanyi g'abantu never joke with the people power kino kintu twakitandika nga tukimanyi omusajja ali mu negative 0 Fred Kajubirumbuye alina goolo 10 as we talk now oba omupiira bwe gutyo gukyayimiridde lifali bisagikutte naye n'ebimusobedde kubanga lifali ali mu kisaawe naye alengera goolo zinywa bwe ziba ngumi nga tuli mikonde bwe ziba ngumi nga tuli mikonde ko zinywa bunywi abo ge bayita amaanyi g'abantu n'olwekyo ba keyboard warriors temuzikiriza mugende maaso n'okwongeramu ekintu kino amaanyi naye mukimanye nti at least tulina we tuli kati tulina kye tulengera olw'ensonga kintu ekyatandika nga mulowooza mwenna ne mukaaba amaziga musajja waffe awedde omusajja tannaggwa olutalo lukyali lwamannyo kugambye ziri goolo 10 ku negative 0 omanyi kye bayita negative 0 nga ne 0 eriko ka negative kitegeeza oba tolinaawo ago ge bayita amaanyi g'abantu n'olwekyo mwongereemu amaanyi naye nga sofa tujja we tuli n'olwekyo onalebo zaake twongere omusabire essaala gyali buli kimu kitambule bulungi waliwo ebimu bye sijja kubagendera mu details naye nga bingi nnyo bikyagenda mu maaso engagement zikyagenda mu maaso bulungi nnyo kyemulina omumanya muganda waffe mu nsi mwali eyattaka gavumenti yattaka yemulina ali safe mu ttaka mwali tali mikono gy'abasajja bano abali baagala okubeera nga bamuleeta wano bamutulugunye ali mikono gy'abasajja ab'ettake ate ab'ettake gavumenti y'ettake nayo kitegedde nti eyina asset gye bayita Lumbuye kati naye emukwata na bwegendereza nnyo okwawukanako n'emabega emukwata na bwegendereza because ttaka government yagenze ku social media erabe ekiri ebigenda maaso e Uganda nga bifaananyi 5 Lumbuye era bamubuuzizza ayo government official in Uganda n'abagamba no I'm just a keyboard warrior abasajja bali ne batya abannattake ne bagala tabalabagako keyboard warrior nga mukambwe nga w'amaanyi nga Fred Kajubirumbuye n'olwekyo nga keyboard warrior asinga government aba MP ba Mwami Museveni emirundi 5 nga asinga baminisita ba Mwami Museveni emirundi 5 nga asinga buli omu ne bagamba kati gavumenti ya ttake nayo yakitegedde nti erina asset era emukwata na bwegendereza nnyo paka nga process ya muganda waffe ey'okumutambuza ayingire ekibuga Amsterdam ekya Netherlands nga yonna etambudde bulungi nnyo n'olwekyo twongere okusaba essaala aba internet temuzikiza mbagambye luno tetugenda kuyeyiwa ku street eno bato si ya street eno bato ya internet maanyi ga internet maanyi ga mutimbagano getutambuliramu getugenda okukozesa okununula Fred Kajubirumbuye n'olwekyo onalebo zaake Francis Mutebi nsaba Katonda akusasule mu musera ndowooza mulengera abavubuka nga tuli mu parliament era abantu basajjuka gye bagamba nti Ssajjirinya kayingidde nga ne zaake gyali Balani gye bali Bajowero Ssenyonyi gye bali Banyeko Deriki gye bali mbabuulira mazima mugenda kutya parliament erimu zaake bw'okyusa buto omuntu balina olengera Mr. Update bw'ogira bwoti balina olengera Alan Sewanyana kyokkola abasajja baali bakola butaweera okujja Mr. Update mu parliament naye olw'amaanyi gammwe ne mugamba no Mr. Update alina okubeera mu parliament y'eggwanga Uganda ndiyo lw'amaanyi g'abantu si yo lw'amaanyi ga mulala yenna lw'amaanyi g'abantu kubanga baamanya nti eno generation eyingidde yaba Mr. Update tosobola gicompromisinga
abantu baite batusubira mbiro byetulimukola abantu bali batusubiramu tugenda genda eri tubenga tulowooza ku bantu mbabuli amazima mumpeyo NPO owa NRM akoze byenkoze mwami Museveni ebintu byakoledde myaka 3 ebimulemye okukola byonna myaka 35 Mr. Update mbikoledde mu myezi 2 nga ndi mubaka wa parliament ow'ekitundu ekyakawempe North Constituency myaka 35 botandika njagala mwami Museveni mutuyimirize wali alete byakoledde mu 35 nange ndeete byenkoledde mu myezi mujja gamba nti Mr. Update tetwamanya kati ate tebabakubba kalulu Kyagulanyi mu weeks 2 eno Uganda singa bagigeraganya na London weeks omwezi ogu mwena wandigambye singa Uganda manyi kyeriko singa manyi speed kwe tuli naye bakwata mu kaluka mukama waffe kati bwe bakabba manifesto ya mukama waffe tuli mu implementing eno mbabaka ba parliament tuli mu implementing eno mbabaka ba parliament because abasajja ba NRM bali tebagala tukolere bantu batandika tukosanga point of reference mulabe balonda Ssegirinya abakoledde ki naye bwe tuuka mu Kawempe yogera ku Ssegirinya Muhammad abalonzi bajja kutwala emisinde era Kawempe olina jjanga njogerako ekibi alina okujja nga ayambadde element nga yeesabise omubiri gwonna nga aliko kutiya nga nsanvu tyemboko bagikuba tojja jiwulira naye nga lwaki because twajja nga tuzze kukolera abantu mukama waffe bwe twagenda mu orientation yatugamba Ssegirinya mulina okukolera abantu abo gwe bayita amaanyi g'abantu because ge gatuleeta kati achievements za Ssegirinya Muhammad versus NRM achievements nkugambye mbali ebitundu nga 9 ku buli 10 omuntu okukolera abantu si bugagga omuntu okukolera abantu kuba mutima na kwagala nsiyo abasajja batukulembera tebali patriotic that's why twagala tuwete Robert Kyagulanyi Center because ayina kyebayita spirit of nationalism alina omwoyo gw'eggwanga ali patriotic tasobola kuddira ssente ezandiguze eddagala mu malwaliro n'azigulamu emmundu oba tiya gaasi kyova banna bagamba nti ffe twalina n'enteekateeka ekwata ekkomera ng'eri ekitalya tulifuula eddwaliro ebeere National Referral Hospital mbawe ekyo bannange abantu abali bagenzeeko ekitalya genda ekitalya olabe ekkomera bwe lifaanana tewali ddwaliro lya gavumenti wano lifaanana nga kkomera ly'ekitalya ebizimbe baabizimba bulungi newankubadde nga munda ekiriyo okutulugunya naye baazimba bulungi nnyo ebizimbe biri nga boddire ekkomera ery'ekitalya n'ebeera Kitalya Referral Hospital singa ne Kenyatta Aga Khan gonna gati eddwaliro lyaffe olaba Ssegirinya nze yatandise eddwaliro Kawempe North Hospital naye eddwaliro levo kweriddukira eddwaliro speed kweriddukira eddwaliro ne libeera ne CT scan ne libeera ne ultrasound ne tubeera ne CBC machine ne tubeera ne heart machine heart censoring machine naye weeri eddwaliro eryakatandika just eryakawempe North Hospital machine zonna weeziri naye nga Mr. Update ebyo nze bikwasaganya bwe mbanga nze Ssegirinya ng'omubaka nsobola okukola ekyo olwo gavumenti namba efuna ensimbi z'omusolo yo nsonga lwaki bano abasajja bo kye balowooza kwekuumira mu ntebe bakutte emiliyoni eziri mwaga ne bazoonoona nti bagula tiketi za Fred Kajibirumbuye ezimukomyawo naye ng'ezo ssente zigula oxygen cylinders 200 tuuka mu ddwaliro eryamulago lina oxygen cylinder ndoza 6 Kawempe North Hospital tulina oxygen cylinders 4 nti tusobola okuteeka abantu ku oxygen abawera 3 wali mu Kawempe North Hospital Mulago Hospital eyina capacity y'abantu 4 besobola okuteeka ku oxygen kanu imagine eddwaliro lya National Referral Hospital essente ezandiguze oxygen cylinders baziteeke mu ddwaliro eryamulago bazoonoonye mbu babuukinga tiketi za kuleeta Lumbuye Kajubi ate era n'atajjirako ezo sente zifa kati obudde buno basaba lifandi kwegamba abasajja abo olabira nti tebalina kye bayita mwoyo gwa ggwanga tebalina spirit of nationalism emiliyoni 95 bazoononeddemu ebyo buukinga tiketi wano sasula buukinga wano sasula buukinga wano sasula bakyala bali wali mulago wallahi bafa tewali oxygen essente bazoononeddemu ebyo tubula ffe tulwana tulabe nga tuleeta gavumenti erina mwoyo gwa ggwanga ya NUP ensi eneetereere ensi egenda kuterera under the leadership of NUP under the leadership of Robert Kyagulanyi Ssentamu eno Uganda egenda kuterera naye bano abasajja alowooza gula mundu tiya gaasi alowooza genda mu nsi ndala anonayo omuntu olw'okuba ayogera ku intaneti gwe ebyo nga byolowoolezaamu nga tulina wano ebintu ebinene bingi nnyo bye tulina okubeera nga tukolako
COVID-19 ali mu kutta abantu betaaga ebikozesebwa abantu betaaga nekye bayita immunity booster because COVID-19 kukimu kukirese problem abantu baffe ne bafa ebintu ebikiipinga immunity nga eri high tebabirina oba ebyokulya bye beetaaga immunity yaabwe ebeere ng'eri waggulu tebabirina kati abantu singa ate basobola okuaccessinga ebintu ebyo omuntu asobola okufuna ku lyenvu omuntu n'afuna ku ebintu ebyo bikiipinga immunity omuntu bw'abifuna n'ekirwadde kino tekyandimukutte naye olwaleero enjala eba ekulumanga ne covid omuyina kakati enjala ekusenkenya ne covid akusenkenya that's why olaba nga abantu baffe bafa mangu naye gavumenti erina mwoyo gwa ggwanga yandibadde erowooza ku nteekateeka ey'okulaba eyambye etya abantu okubeera nga bafuna tisa ekyokulya ne mu mbeera ng'eno eya pandemic gavumenti efaayo eri abantu nze mu kawempe wokka kawempe tulina abantu emitwalo 15 abantu emitwalo 15 ye population ya kawempe naye abantu b'empadde emmere bali hafu ne kwota tosobola nakikkiriza gweyitamu keera bukeezi gwe ekitundu gy'oli ogende ng'obuuza mu kawempe omwo kibannange wafuna ku mmere ya ssegirinya ogenda kutuuka buli maka g'ogenda otuukako amatono ennyo ge sinnatuukako gajja kugamba twafuna ate era nabwo singa nagatuusizzaako dda naye olw'okuba nti tukyalinawo ensonga ennene ey'okununula muganda waffe Fred Kajibirumbuye nagambye activities zonna ze mbadde nkola mu constituency nagambye kansooke nsuspending tukyalinawo ensonga ennene ensonga ennene bagiyita Fred Kajibirumbuye yensonga lwaki activities zonna nazisa suspending ne nga akatusooke tumala okumaliriza ensonga eno naye mbabulya singa sikubeera nga waguddewo bino ebizibu buli maka mu kawempe singa galina emmere galina segibox galina emmere galina segibox fe mu kawempe tukuwa emmere ne tukujjanjaba bw'ozaala ne tukuzaalisa bw'olwala ne tukugamba yenjawulo kati eriwo naye ng'ebyo tubikola under the umbrella of NUP neno gavumenti esobola okubikola naye bo first priority yaabwe kunoonya ani atayagala mwami Museveni Kirumbuye tumuteekeko ssente zonna gomanye abasajja abo ssente ze bakozesezza obukozesa okulaba nga baagala baleete Lumbuye wano ze baakakozesa zokka ate fe tuteekamu yadde 10 fe ebintu ebi Katonda n'amaanyi g'abantu yettambulirako era bwe tuwangulidde entalo zonna Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuli mu presidential campaign bayagala omukola buli kintu kyonna naye ebintu ebi social media ne Katonda bye twasabanga Katonda tuyambe social media nayo nebeerawo Katonda tuyambe social media nebeerawo kwakananga campaign ziwedde nga mukama waffe bamubbye kalulu naye nga ye physically ali stable nenga ebigendo by'abasajja mu byali birala nnyo n'olwekyo tosaaganga na social media never joke with social media. And social media tujita ya kusaaga. Abasajja okuge baatutaayiza nga baagala okukola buli kintu kyonna. Era social media yegenda okununula Fred Kajibirumbuye. This is not a street battle. Nze sigala lumba street. Kyombabuulira mazima. Leero ndi wano mukutu wano wendi wano wetugenda otambuliza ensonga. Twitter, Facebook, WhatsApp. Twitter, Facebook, WhatsApp. Mbabuulira muganda waffe tugenda kumununula like it or not tolugenda kuggwa tuwangule bulungi nnyo kubanga sofa lukyali goolo 10 Fred Kajibirumbuye okero lyemu -0 olutalo lukyali awo n'olwekyo mbasaba buli mawulire gengenda okufunawo ngenda kubeera nga baleetera bwe mwekumire wano ku the updates online page paka muganda waffe lwanaatuuka mu kibuga Amsterdam ekya Netherlands awo Mr. Update nja kufunamu ka holiday nange ka weeks nga 2 nga ndi waka mpumuddemu manye nti olutalo nawo tulwanye tulugusiza ate mumanyi Mr. Update nga ndi mu lutalo mujjukira wano lolebo zaake Francis Butebi abasajja bw'emiggo ne bamutwala mu ddwaliro ery'ekiruddu ate ne bamuteekera ne bamusibira mu ddwaliro n'enwano olutalo paka zaake mufulumya komera ery'ekiruddu because abasajja eddwaliro ly'ekiruddu balyona ne bola bandiyise komera okwata otya omuntu n'omusibira eyo bakwata zaake ne bamusibira mu komera ly'ekiruddu ssebo mwe gye muyita kiruddu hospital ne bamusibirayo ne tulwana olutalo paka kumufulumyayo nga bwe twafulumya zaake mu komera oba mu ddwaliro ly'ekiruddu gye baali bamusibidde bwe tugenda okufulumya
Fred Kajubirumbuye ettake ayingire Amsterdam nga tayinako wamusiwa wonna ate agendaddemu emirimu gye egy'okulabanga aweereza eggwanga n'okuteeka ettaffaali ku nsi ye. N'olwekyo yembeera eriwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange, nze sijja kuwa kubeebaza because bino byonna byetutuuseeko tubituuseeko lw'amaanyi gammwe, singa si mmwe bino byonna twandibituuseeko. N'olwekyo maanyi gammwe ge gafudde ensonga eno okubeera nga eri kati weeri. Bamutaddemu amaanyi. Abaana bali ku internet mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo, abaana batwitinga mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kyembasaba batwitinga temuzikiza. Sagala mulirakisinge nti ate katuwulidde agenda Amsterdam Netherlands zikiwedde tekinnagwa. Nkiddamu tekinnaba kuggwa, mugende maaso n'okudimandinga, mugende maaso n'okutwitinga, temuzikiza paka nga atuuse awo tujja okuwumulamu. Ekyo kyembasaba abali ku the updates online page. N'olwekyo ge mawulire genjagadde okubawa olunaku olwaleero. Kengenda okusembyayo eddwaliro lyaffe erya Kawempe North Hospital, tugenda mu maaso n'okukola deliveries ez'enjawulo okuzaalisa. Era abantu nga bwe twabasuubiza abantu ebintu kati byonna bantu basanyufu nnyo. Muntu ajja wali mu ddwaliro lyaffe erya Kawempe North n'azaaliraawo n'agenda ng'ali happy, ebyenda n'abifuna. Tulina kye tuyita maternity package, sukaali, sabbuuni, buwunga, etuliwo abantu baffe abamaze okuzaala. Baali bamanyi byalwali naye abantu abakazaalirawo bonna bali happy. Lwakuba nti ekizibu kyenfunye buli ajja okuzaalira mu Kawempe North Hospital agenda okuvaawo olwa keya gy'afunye ne services. Omwana ng'amutumye Seggirinya oba Naggirinya, Seggirinya oba Naggirinya, ye problemu kati yokka gyenfunye olwa services abantu ze basanga wali. N'olwekyo nammwe abagenze mu maaso n'okuwa eddwaliro lyaffe zi donations, mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannyinanga abali e Canada, abali e UK, abali Amsterdam, ndaba nga Seggirinya twagala kuwa donations. Eddwaliro eryo twagala libeere ku level eya First World Hospital, amalwaliro agogerwako mu nsi yonna ag'amaanyi. Ate nateekawo offer ne ngamba abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu, tokwata kasente ko kookoze ate kaweereza bafamire yo nti batwale omwana wo mu ddwaliro obuwaleka. Bawe buwi transport bajje Kawempe North Hospital, omwana wo afune obujjanjabi obw'obwereere. Temwonoona ssente bambi abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Mwagendeeyo bambi kunoonya. Kati omwana alwala nga yeetaaga emitwalo 4. Emitwalo 4 gye wagenda onoonya omwezi, akasente ate ne kajjanjaba mwana. Kwata omwana bawe bodaboda, ennaku zino bodaboda zitambula, bajje Kawempe North Hospital, omwana ajjanjabibwe. Eyo offer nagiwa ba Queens because nanoonya kyempa ba Queens ne kibula. Ba Queens awo bambeereddemu nnyo nziro bansibanga ndi ekitalya. Abanwanirira nfuluma akaduukulu baali ba Queens. Kati ba Queens nnyinza basasula ki ne nga akatukole eddwaliro. Eddwaliro eryo lijjanjabe abaana b'aba Queens be baaleka. Era gwe Queens tobeereeyo mu nsi ya Buwarabu, ate omwana wo alwadde, ate otandika okunoonya ssente, noonya gamba mugambi maama wo, maama funa ka transport genda Kawempe North Hospital. Bw'aba talina transport, ambulance yaffe standby ambulance weeri 24/7 okubeera ng'edduka ekimeyo omwana waffe bamujjanjabe addeeka. Awe twagala better world, twagala new Kawempe, twagala bantu baffe nga bali happy. Eyo offer nagiwa ba Queens. Nanoonya kyembawo ne kiyimbula baganda bange ne nga kankole kino ekyawamu ekiyinza okuyamba. Kyakasente kookoleeyo mbawalabu ate oleme koonoona kukujjanjaba mwana wo, abula akasente ako kasevinge omwana wo Mr. Update amujjanjabe. Eyo offer nagiwa ba Queens. Era ba Queens ne mbabone offer endala eya okubeera nga ngenda kuleeta ensonga yammwe ku fulo ya Parliament eyokulaba nga mwongezebwa omusaala. Because noonya tekibasasula ne kibula. Lumbuyo olwaleero okubeera ng'alina akalembereza kano, amaanyi g'aba Queens gabaddemu. Ba Queens bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo ku success ya lumbuyo sofa gye twakatuukako. Kuba kati sofa omupiira tugulya ebitundu kati 9 ku buli 10, naye amaanyi g'aba Queens. Ne mbagamba njagala kuleeta nsonga ya mu fulo ya Parliament mwongezebwa omusaala, mufuna ssente ntono nnyo. Njagala ba Queens ekitono nnyo babe nga bafuna $2 million. Bamanye nti mutuufu twalwanirira Seggirinya n'ayingira Parliament, eddoboozi lyaffe yalituusa. Kati ba Queens nemba nga zezo offers ebbiri ze nabawa, salary increment ne medication eri abaana bammwe.
twanoonya nti tubasasula kibuze n'olutawo lw'okulwanira Lumbuye bakwinizi mulinamu omukono gw'amaanyi nnyo newankubadde n'abantu baffe abali mu nsi endala nabo bakoze kinene nnyo abantu abali mu Amerika mukoze abantu abali e UK mukoze abantu abali mu Europe mukoze naye n'abaana abali mu nsi za Buwarabu bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo 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 tobulaba mbeebaza Mutaweera olw'ensonga batubeereddemu nnyo nnyo nze mbabulya mazima ng'oyagala okutegeera omugaso gw'abakwinizi bakwate omuntu waffe tebeebaka paka ng'omuntu waffe alunuddwa bambi mwebale nnyo mwebale ddala nsaba Katonda abasasule omuseera zezo updates zemala njagala okubawaako olunaku olwaleero bw'wanaabawo ekiguddewo ekirala oba amawulire amalala genfunye nja kubanga bawa naye nga musabire nnyo ensi yaffe muganda waffe Fred Lumbuye mumusabire buli kimu kye tuliko kitambule bulungi abalabe be baswale kensembyayo mwongere okusabira Fred Lumbuye bye tuliko bitambule bulungi abalabe be baswale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale